The Newsroom, where untold story is revealed. Abalungi bagenda maazi n'okubanga mutulaba tuli ku BTN Media Beyond the Newsroom. Yenzedde ni akutusako ensonga semasonga ezigenda maazi n'okubeera nga zitambula mu ggwanga lyattu Uganda ne wabweru w'eggwanga lyonna gyegenda maazi n'okubeera nga oboolyawo ate tukuweereza amawulire gonna nga bwe gaba gagenda maaso n'okubeera nga ate munnange gatambula aho wennyini njagala ogenda maaso n'okubeera nga ate munnange nkutegeeza nti His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Bobby Wine agenze maaso n'okubeera nga asinkana famire ya Eddie Mutwe era mu kusinkana famire ya Eddie Mutwe benji bye bagenze maaso n'okubeera nga boogerako n'okutuukako yino plani egenze maaso n'okubeera nga ekolebwa enteekateeka enteekateeka ey'omuggundu ekoleddwa na kiki bazzaako. Mukyala wa Eddie Mutwe aliko obubaka bwaweereza ate era mu ngeri y'emu bwetyo yate Jowaruse Nnyonyi Besekezi naye nno talutumidde mwana kwoteeka omusajja mukulu amanyikiddwa nga Mondo kate ekikonde ekinyooke wano byonna ngenze maaso n'okubeera nga ate mbikuleetera gwe omulungi agenda maaso n'okubeera nga ongoberera ku Beyond the Newsroom awo wennyini nzikiriza nsooke ngende maaso n'okubeera nga ate tukungubagira wamu ne famire ya Nagaga Bifekeera Sudiru Ruparelia era nga kitalo nnyo nnyini ddala mutabani we amanyikiddwa nga Rajiv Ruparelia yagenze maaso n'okuva mulamu ensi eno yafiiridde wali eri ku Entebbe Express ngadda munyonyo oluvannyuma lw'okubeera nga sinkana oboolyawo wali we bagenda maaso n'okubeera nga bakola oluguudo yeekanze n'atomera emmotoka n'ekurashinga n'ekwata omuliro n'esaanawo era enteekateeka ye ey'okuziika evu lyayeekozedde era ye si waakwokya awo wennyini njagala okusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu video eno sooka ogimpere like bw'ogiwa like ojjaba onkoze bulungi nnyo nnyini ddala ate era mu ngeri y'emu nga gwe mulundi gwo ogusoose okulaba video eno njagala okusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu ogende maaso n'okubeera nga osubscribinga ku mukutu guno bw'osubscribingako na mukadde okagye mu personalize okateeke mu all ofune notification ku mboozi zonna ze tugenda maaso n'okubeera nga oboolyawo tukuteerayo gwe mulungi agenda maaso n'okubanga ate otugoberera waliwo akatambi akafulumye nga batadde omuwagizi wa Nuupu omu atalabika bulungi kajjudde enzikiza naye nga kulabikako badge ne uniform ey'amagye nga bagenda maaso n'omutulugunya nga bamubuuza kimu Kyagulanyi azzaako ki lwaki muwagira Bobby Wine. Akatambi kano katambudde naye njagala tusooke tugende maaso n'okubanga tulaba akatambi ako then ate nkuwa ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu byayogedde. Wuliriza. Mama dede buku wa imade muteza. Musajja mukulu ono agenda maaso n'okutulugunya munna Uganda ng'ali mu uniform eya Uganda, uniform egulwa ku nsimbi y'omuwi w'omusolo era nga buli kyakozesa kisasulwa ku nsimbi y'omuwi w'omusolo. Ali ku munna Uganda atulugunya amukuba okubula okumutta ng'amubuuza mwabadde ne Bobby Wine apulaninga ki era azzaako ki. Ebigambo bino ekyamazima amatuufu ebikolwa nga bino ebyekko kyannaku okubisanga nga bikolebwa ku bannansi era nga bw'obitunuulira bw'oti gw'ovaayo eri nojja nodda eno ebbali n'owagira kale newankubadde twagala nnyo era tuli Newton nnyo nga tubaweereza
ne mazima ddala tunuulira omwana wa munno ng'otulugunya because of politics, because of supporting someone, because of having different ideologies. Mazima matuufu wetuli Mukama yamanyiiwo. Olunaku olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akyaliddeko famire ya Eddie Mutwe era ebigambo bwe biti bwe bibadde. Omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu, First Lady Babi Kyagulanyi Itungo, Alex Waiswa Mufumbiro bebonna ababukezezza enkokolo genda okubeera nga oboli obasinkana ku famire ya Eddie Mutwe n'okubeera nga bamulabako maama embeera gy'alimu okuva mutabani we lwe yawambibwa n'atwalibwa munnange eyo nno ate gye batasekera nga ne tweet za General Muhoozi Kayino Rugaba bwagenda maaso n'okuba nga oba oliawo aziraba. Ebigambo bya maama wa Eddie beebino wano. Wano ne maama we ne muwala we Lucy ne mutabani we Matthew Shalom mukwano gwa Lucy ne mukyala wali munda ajja kwogerako nammwe. Maybe maama ndoza katulire ekiva ewa maama. Manya gange zina ze mama wa Eddie Mutwe Sebuka Edward. Nina tukwaba lumwana wange atamanyidwa kali tubadde tetumanyi gyali naye twalabye ku mitimbagano waliwo omukulu wa mulina ekyobuswavu ekyewuunyisa n'amugjayo ng'ali bwereere kiswaza abantu bekiswaza famire n'ensi yonna era nsaba amulina mumutuwe oba mulamu oba mufu oba tumwetaaga mu famire yaffe tekatiika ngaako ekibirizi mu baana bange kekalenzi kendina kokka kekambeererawo ebiseera ebisinga. Mu kaseera ak'ennaku akaseera ak'okukaaba amaziga eri maama wa Eddie ono ng'olaba omuntu ayimirira n'akola tweets n'asanyuka nnyo n'abaako n'abamukubira embeekuulo ng'alaga nga bwe yakwata mu muntu n'amuwamba n'agenda mu maaso n'okubeera nga amutulugunya ne bamwambula engoye ne bamutandika okumulikodinga obutambi nga bwe bagenda mu maaso n'okubeera nga bamukuba. Maama wa Eddie agamba mu mutuwe oba mulamu oba mufu. Mukyala we talina bigambo biwooma yadde akamu n'akeddagala eri bakulu bano. General, like they call you, because you are. Respect yourself, respect your statements, respect everyone. Kuba woyambula Eddie, no muteeka mu kifaananyi ali bwereere omusazeeko ebirevu really? Kati aho omusazeeko ebirevu now so what? Mumumpe
Kubera okusinga bili magambadde ku kitanda nga yanzijanjaba. Badde n'akavaayo n'ekubira amawulire g'okumukwata. Amulina mwagala mu mutuwe mu mbeera zonna z'alimu. Tusobole okubeera ne famire ye abaana. Ntunuulira muwala wa Eddie ono bambi ne maama we. Omanyi waliwo embeera etuukawo n'olowooza omuntu omunyigiriza nnyo omutuusiza ku kisenge kumbe nga yeekyaye. Edda ku ssomero bwe baakubanga ennyo abaana abaabanga ab'eddalu nga baguba nga ne bw'okuba takyakaaba. Mama Eddie atuuse okukola statement egamba mu mutuddizo oba mulamu oba mufu. Ekitegeeza nti baamanya oba oliawo ebyobufuzi lwe luliba olumba olumutwala oba si ekyo. Naye ate mu kujjukiza nti ebintu binene ebikolwa ebyefaananyirizaako bwe biti bizze bibaawo era okuva Uganda lwe yafuna obwetwaze mu 1962 Ssekabaka Muteesa Amini n'amufungiza n'amutwala nga namujinga simufungize n'amufulumya eggwanga n'agenda yeekukuma mu ggwanga lya Bungereza. Obote teyabeerako naye era ku ntebe kweyagala nnyo kyova olaba Bamini bajja era naye nadda n'emmundu balule baani bonna abakulembeze bazze bafuze. Tulabe ku bakulembeze abakoze ku fujjo neera bamaliriza bagenze naye nga famire zaabwe n'abaana baabwe ne bazzukulu baabwe basigaddewo. Bonno bana NRM era obasanga nga bamativu nnyo nga munnange baseka nga balaga kino ekyakoleddwa munnange kye kituufu kibabadde basaana okubeera nga oba oliawo bakola. Wulira ebigambo bya Mondo. Nga bulijjo amanya n'eddoboozi omusuula Franklin Mondo Mugisha. Njagala Uganda eggwanga lyange nga bwe njagala nnyo Yesu okusinga ebirala byonna. Ate ne gavumenti yange gye bayita NRM njagala nnyo. Jambo sa Afande Muhoozi nkulamusiza ssebo. Mbadde nkusaba busabi ng'omusumba. Ate mulinyira Mukama waffe Yesu manyi kano ka video wagenda kutuuka ku mangu nnyo ku speed. Akasajja ako akali mu basement kosomeseza Olunyankole okate ekyo nze nkikusabye ekya basement kukasomesa Olunyankole tikagenda kuyiga mangu nkamanyi ka Eddie Mutwe kaleke bambi kate akasajja ako ka Eddie Mutwe kaveewo kagende kakole emirimu era nga bw'omuwulira n'akaloboozi akatono oyo kyali wange bw'atyo. Eddie Mutwe nkuzeeko naye ibansalako enviiri bwentu bwe twagenda nga tuluyongo ku mukwano naye afande nkubuulira ka Eddie Mutwe tikalina binene katafande nkusaba Eddie Mutwe mpuliriza buuliza ku mulundi guno gwokka nkusabye Eddie Mutwe sooka omute Eddie Mutwe Eddie aveeyo ajja akola emirimu gy'aweereza omulala tekalina tabbu by the way kuba si kasajja kosanga kayombayomba kwogera bitakakwatako kwogera bintu ntubwe bitu era ng'abala basumbuye babeera naye mbadde nkusaba Eddie Mutwe mute baabe mutewe kyali wange eri mu saidi eri kyali wange neyanziza Afande Muhoozi jamba Afande neebaza nnyo ng'omutadde ng'omugye mu basement ng'omumpadde mute muleke ku famire ye kigwe Afande. Ebyo nno bye bigambo bya Mondo ebijjudde okudaala okukinakina n'ogenda mu maaso naye tubaddeko n'abantu bangi n'amawanga mangi. Waliwo wano omulembe gw'abatwa era amanye eggwanga erimanyikiddwa nga abatwa baakubanga abantu kibooko ne beebaka ku bakazi ne babeebakako olulayini okuva eno n'eri oba bali 20 ne bamusanga omuwala myaka 16 ne bamwebakako bonna. Naye essaawa y'olwaleero kizibu okutambula mu kkubo n'osanga omutwa. Ate kizibu ne bw'oba omusanze ng'akyasobola okukola effujjo eryo. Lwaki? Yakolanga effujjo olw'ensonga ye yalinga mu buyinza akadde ako. Bwe tubanga tukola ebintu bino ne bwe giba ku mirimu gye tuli mu office tujjukireyo life after office, life after service. Nze normally ebintu ebimu ebinzijeyo ku mirimu egimu kivala sikyanoonya mirimu Jazz Radio ekyabingobako bimu. I want my boss to treat me like the way how I could wish to treat my employees. Nti gwe iso omuntu nga bwe wandyagadde nga naye bw'oba gwe mukozi bakuyise bwe batyo. Kati bw'oba mu buyinza yisaako omuntu oyo gw'okulembera nga bwe wandyagadde bakuyise nga bakukulembera. Bonna Abayisiraamu ku luno bagamba nti
tulina okwebereramu. Wulira Sheikh Chiti. Bino bye mutulaga simanyi kye mwagala tukole. Naye luli bolo kye mwagala tukole ne tukikola. Amaanyi amangi agateereddwa ku bavuganya gavumenti, maanyi ganditeereddwa kutereeza bitatambula bulungi mu gavumenti, naddala obuli bw'enguzi, naddala okutulugunya abantu, ng'omuntu abuzibwawo atya, ng'omuntu abuzibwawo atya, ng'omuntu abuzibwawo atya. Munnange Sheikh Chiti, eby'omuntu okubuzibwawo byafuuka baana baliwo wano nno mu ggwanga erimanyikiddwa ng'erya Uganda. Omanyi bano abantu embeera etuuka ne babasetinga. Olaba tweetiza General Muhoozi ng'ogamba nti agezaako kuyigiriza Eddie Mutwe Runyankole. Kwe kubasetinga abantu bagende into tribalistic war oba battle, awo nno ebintu bigene maaso n'okubanga bitabuka. Wabaddewo olutalo ku mukutu gwa X wakati wa Rwomushana ne Patrick Mukasa. Oyo nno mumumanyi nnyo abalabi ba NTV. Rwomushana yavuddeyo n'awandiika n'agamba Eddie Mutwe being trained to greet Imbahi. Muhoozi Mbahi Mutwe nga Eddie Mutwe amudamu Imbahi Muhoozi mbu Hutus Abahutu were conditioned to hate Tutsi and fell into the trap. Mbu Abatuusi babassa mu katego ne babassaako ekinyiga okubaleetera okukyawa Abahutu babateeka mu kaseera akazibu ne babassaako akazito okukyawa Abatuusi. Era n'ategeeza nti ne bagwa mu katego ako oba mu kamasu. Millions of Hutus, Abahutu bangi bagenda maaso n'okubeera nga basaanyizibwawo mu DRC Congo. Era agamba Baganda are getting trapped into hating Banyankole. They will face the Bakonjo fate. Mbu Abaganda nga bateekebwa mu mbeera ey'okukyawa Abanankole bajja kubeera nga batuusibwako oba oliawo ekyagenda maaso n'okutuusibwa ku Bakonjo ekaseese. Jjukira General Elwell ye yakulemberamu okukuba n'okusaanyaawo obwalw'enzuluulu ekaseese. Ne babakuba amasasi ne batta abaana abato abatali na musango, ne batta abantu bonna ne babamalawo. Kati ono naye agamba nti bano Abaganda bwe bananyiiga ennyo olw'okuba bino Muhoozi byabakola, Abaganda bajja teeka obukyayi ku Banyankole. Kati Abanyankole kabenga akatego akaleetera bano okukuba Obuganda okubumalawo. Kati gwe abadde avuma Lumbuye ng'ebigambo bye obitwala nga ebyokubeera nti abalaata nnyo bino yabibagamba emyaka 3 emabega. Muganda wange kati nno Patrick Mukasa yamuzeemu n'agamba osazeewo okufuuka amatakonko ng'abuuza Rwomushana osazeewo okufuuka ekyo. Kati ebyo nno ng'ambitadde ku mabbali. Amawanga ag'enjawulo gatandise okuvaayo n'okuteekako ekinyiga. Okusinziira ku mukutu gwa Al Jazeera ogw'Olungereza bawandiise bingi ku General Muhoozi Kainerugaba era nga balaga bwe kataligirya nno ebigambo bino kandi mujjuutuka omukulu oyo. Kakati bwe tuba tweyongeddeyo mu mbeera y'emu eno njagala nkuwa ebigambo bya Sheikh obiwulirize. Abajja mu ofisi gammwe nga tubasaba emirimu ne mutugoba. Wallahi Allah agenda kubikyusa basajja mmwe mujja mu ofisi nga muzze kusalira abaana bammwe ebifo nga Allah ebifo abitutaddemu. Mumutuyambeko ekintu kiri kimu gavumenti kukyuka kyekyokka ng'ana abasiraamu gwe woolaba akalungi tono Kyagulanyi kubanga gwe tunuulidde olina musiraamu anajja tweno tiikenga oyo otambula ogende bwe tunaaba ffenna twenyigidde omwo tewakyali byabuyeekera. Era tusaba nnyo Allah twamwebaza nnyo mu bintu bye nnali nsinga okwagala enneme kuddamu kulaba musiraamu gwe bawuuza bw'ageze mu buyeekera oyeekera kijjamaani. Kalulu keetaba kakola buli kimu
tetugwana ebyo byabuyekera yimirira wano sale solazo ttaano genda ku boti pepa wekintu kimu mumyufu tambula genda wekintu kimu tolowasa ku kirala olabe eggwanga litakyuke bwelinakyuka tugenda kweyagala nze ekyo kibabulidde ababbe musaba emirimu ne batagibawa bagenda kujja nga bakuyeta ennyumanyuma nga bazze mu maofiisi babasabe ate babasaba nga temubamma wallahi sajja nayimirya bwayimiridde n'agamba nti katubuliri eddi muto mukoze byonna bye mukoze wali allah amanyi buli kyonna ekyetaagisa tuwanike buwanisi mikono ajjawo za firawuna n'amumenya n'amugjawo bwe yajjawo omulembe gwa luutu yagukuba mayinja n'aguteeka bwati n'aguvuunika tulowe guno gutalimu yadde ekyamaanyi bantu omuntu abawerera jasima n'abataano allah okuwajja mu sikyolooza layisi kitono nnyo mbasaba baganda bange abasiraamu mwenyigire mu kalulu ketulima saawa eno muve mukulowooza nti byabwanjawulo simanyanze wallahi no gavumenti mu bizibu bye tuyitamu bigenda kutuuka ne mu nnyumba gy'olimu mukazi wo bagenda kumwebakirakawo ku lujja ng'anoonya emitwalo 15 ng'olaba ng'oli mu nnyumba gwerinda emyaka egijja abasajja badde bakujjoge n'omukyala bamutwale kikyamwagala nga baganda bamwe basyambwe bajja ne baga nti manne mutuyambe tujje mu maaso gammwe tuzze tuyimiriddewo tulwanirire amazima kubanga bwe tubibagamba mulabanga ate ffe abalina bye tweyagaliza kale bwe tuba nga tweyagaliza nze genda oyagaliza oli Kyagulanyi kuba kati kwe tuli yagalagaana gwomanyi yonna gy'oli ffe kwe tuli yimirirawo genda otiikinge yimirirawo genda otiikinge allah saasidde olaba naffe abawali mupasazeetu esowoleyo netukatika tuyimirirewo makinde wanenoze yesoboddeyo nenga bisimillah netuyirakuba maseekhe nebagamba kamabani ebigambo ebyo mubiwulidde mpaawo na kimu kye nnyinza kuddamu kwogerako ne ku kintu kya tribalism trap lumbu yabagamba temugeza okulumba ku munnankole ya ddoomu uliriza ekikuvunwa nti tebaayo muntu yenna alumba munyankole kubanga Museveni kennyini si munyankole yamma abanyankole obwakabaka bwabwe bwe yali yagala okwefuula omugabe asooka w'abanyankole nga gavumenti yezze ne bagaana kati tewali dere drinking general wasooka kuyimirira agamba nti ayogerera abanyankole era asomesa mu comrade Edimotwe olunyankole eyabadde tribal statement era yabadde psychological warfare yabadde akozesa okuteeka mu bulumi munkubidde amasimu nga mukaaba abasinga obungi munkubidde amasimu nga mukaaba ne mbajjako nze ndi ku mafia nze sisobola kubeera na muntu akaabirira buli kaseera saagala sikolagana muntu anyiiziira sikolagana muntu asobanga kovu ebyange byamagye era awangadde nkyobula ndabagamba nti wana abantu basinga obungi tebamanyi nze ebyange byamagye okutambula kw'amagye ebikola by'amagye mu biseera byange by'eddembe ensirika mbanga ataliiwo naye kasita kabiku kabaka kakabikkuse kati gobedde akuba essimu n'okabana ng'omutima gunnuma omwana wa gundi nga nkuggyako kubanga nakugambye eri yabadde psychological warfare tactic gye batadde ku ki gye batadde ku social media muhoozi ng'agibakubisa muggwemu amaanyi mukaabe ebigambo ebyo ndowooza obiwulidde kankuwe n'ebino muhoozi talinaayo kipya kyagenda kukola nga tebakikolangako ne bwajjayo Edimutwe n'amuteeka wali ne bakwata akatambi nga muhoozi akutte kinnajjolo asalako Edimutwe obulago bw'ati si yajja okubanga yasoose okukikola gwolowooza Edimutwe singa muhoozi amusalako omutwe olwaleero ne bwajja n'akwata ogwa Bobi Wine n'agusalako abawakanya Museveni bagenda kuggwaawo ekyo muhoozi kyakoze kipya gwe oba olaba ekyo okutulaga obulazi Edimutwe ng'amusazeeko ekirevu kipya yenkana eyatamuzaata yenkana erweru yata abantu 150 yenkana Kisomoja eyagamba abantu nti poliisi erina eddembe okukutta bino si bipya muhoozi ng'amaze okukola ekyo n'olaba omuntu omulala enkya ng'akyagamba nti Buganda for Museveni my next president oteekwa okumanya nti alina ekikyamu ku mutwe okuwagira mwami Museveni musango tigwalibadde musango mwami Museveni ne NRM tigwalibadde musango n'akamu lwaki gufuuka omusango olumu gufuuka omusango lwa nsonga emu ennaku okubonaabona n'ebizibu na Uganda bye balimu biri olwa mwami Museveni obiwulidde beyond the newsroom yenze Deni bifumiitirizeeko
Obirowoozeeko nga Munnayuganda wamanyi kiki obirowoozezaako. Nkwagaliza byonjagaliza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.